okyala bw'okwanjula n'embaga. Best man. Kasimarhanga to Andrew and Mary in 3, 2, 1, 0. You ready? Let's go! Go on, Andrew! 20. Hey! Let's go! One, two. Congratulations, Andrew and Mary. Yes, sir. And in honor of the word of prayer, Tarukshi Sawire, Muzaksoma Moncheze, Nyachile, Omamin Omanya, Atwebembere, Omchikamba Cheshara, Amakaga Tandaka, Tukayum Mishugar Hanga, Ate, Nebina Kori Muchino, Mukama, Atukurembere. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. God, our loving Father, we want to thank you for the gift of today, and especially thank you for these your children, Andrew and Mary, to whom today you have bestowed the grace of matrimony. We pray that as you are the one who made sure that today is their day and chose them for each other, we pray that you continue blessing them every other day of their lives. Give them all the graces they need to live a happy and fruitful marriage. We call upon your grace on this day that we are celebrating. We pray that you may come in our midst and give us a happy celebration. We also commend to you whatever we have that has been prepared for us, that as we enjoy in your presence and in your name.
and we commend ourselves back to you as we return home, that you may give us journey mercy. We pray a blessing on this day that continues with us until the end of time. We pray this through Jesus Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Anywhere you go to running to you. I've been running to you, running to you. Anywhere you go to. When I'm looking for trouble, it's 'cause I know that I Embaga bwezi zibeera nnungi naddala embaga ng'ekolebwa munda nti singa enkuba ebeera etonye abagenyi babeera tebataataganyizibwa. Decoration yabadde mulungi mu kaseera kano aka corona, amataala nga malungi nga yadde abantu baadde batono. Embaga eno yabadde ya bbeeyi. Nyumirwa akaseera kano. Congratulations Andrew ne Mary Twina Masiko mwebale kuleeta mukolo ku Delta TV na bonna bonna ababaddeyo ku mukolo guno. Saba bendo bendo tukusamunye ekitiibwa ssebo. The knife is somewhere there. Andrew needs to be directed. These things is not very conversant. Thank you very much, Mary. All right, so in the interest of time, we'll do this as we proceed. Pora, bas. Sawa ni chikani. Levo sente muzibona bona. Congratulations, Andrew and Mary. Yeah, eso se sense wali bagamba okola sente ezimuno yochanako. I know do you like that.
the rest of us get done with our meal, we shall allow Andrew and Mary. Delta TV tukole tukwagala nnyo kaseera kano tuli ku mbaga y'omwami n'omukyala batulina masiko wabula nga tulina eddadi azaala omugole omukyala olunaku lweggulo twalabye okwanjula kwabadde kulungi nnyo ate era ne ku mbaga tufunye ekyansi ne tumufuna leka tunyumyemuko naye ow'ekitiibwa Muzaŋŋanda sibyo kyanno ssebo ndi maama kusibyo kyanno nnyabo webala otuweereza webala okuweereza okulungi kusooka kwa byonna nsooka okwebaza aba Delta TV nti bwe muba mwayogedde okukola ekintu mukituukiriza ate ne mutakomaawo ne mubeera nga mutukubiriza buli kiseera okukola kubanga eggwanga okukula tulina kukola nnyo ekyo nenkibeebaza okubeera nga temukowa buli kiseera mukubiriza abantu buli kiseera ne kiba nga tekiva ku mumwa. Njagala okwongera okwebaza Katonda ankoledde ebirungi bingi. Katonda ansuubira nti ansasudde mu ebyo byenkola kuba Katonda mbadde muddiza era mbadde muweereza. Amakyaki ngazimba sikomye ku makyaki gokka mizikiti kwegamba buli nzikiriza yonna mbeerawo ate n'Obuganda bwennyini nenenyigiramu era njagala nkozesa akakisa kano okwebaza Ssaabasajja Kabaka eyannengereyo mu basuubuzi bonna nalaba nga nze nsaanidde omukwasizaako okumuweererezaako. Njagala okutwala omukisa okwebaza maama w'omwana Naalonga alinyiikira mukiibi mwebaze mu ngeri ey'enjawulo ne bamaama abalala bonna kuba omwana tamukuzizza yekka okulabika nga bateeseteese bulungi abaana baffe ne babeeranga mu Buganda abaana abaffe tulina omukisa abantu babalengera mangu naye abaana bo bafumbirwa mujja tubbirako kati oyo ne babiri naye agenze ate ne Nakato ne bamulamuza kitegedde ne Nakato bamulamuza essaawa yonna abaana mbateekateeka bulungi nze oli bw'atwala omwana owange aba atandikira mu magoba muyigiriza emirimu n'emirimu gyange gyonna gye nkola sirina kyendekerayo baana era naawe mpulira essanyu bwe mpulira ng'olina pulojekiti gye watandikawo eya Shalita ensanyusa era tukusabira era mmanyi nti oteekwa okuba omugagga kubeera oli mugagga oli ne bw'aba akutunuulira nkitoola nkiwamba oli mugagga mpozi njagala okufundikira nga njagala okwebaza omwana wange ennyo Mary omwana oyo abeera n'abaana naye omwana oyo nali simanyi alifunayo mukwano gw'omulala ng'oggyeko nze nali mukwano gwe nnyo nga buli kyama kyonna akimbulira ne bwe yali afuna Andrew yambuulya bubuulisi yangamba ngenda kwagala Andrew naye ng'abalala bonna yangamba taata onannamuza naye nze sinnasalawo kati ate bwe yafuna ku gwatuuseeko yaleeta buleesi
tewafaayo nakyakuba nti mwami w'embalala. Ekyo nali sobola kiddamu kubanga yafuna omusajja omutuufu yennyini, musajja munnaddiini n'aludde okulaba omuvubuka asalawo n'aggalawo nga mu kiseera kyakkola n'agenda n'asinza. Munnaddiini nnyo ate amanyi bakadde. Okyalaba okwanjula n'embaga.